Waliko china na mnana katese mnana chabasa. Tuchali mu business tip. Lunaku regulo twayogedde. Lunaku regulo twagaye nti bw'ozuula amaanyi go ofuna okwekkiririza mu nnyo. Waliko china na mnana katese mnana chabasa. Oteekwa okumanya nti ffe kye tuyita ebiseera eby'omu maaso ate ku Katonda bibeera byayita dda. Kubanga wagenda okujja mu nsi byali bimaze okutondebwa newankubadde ng'enteekateeka y'emisomo gy'ensi etulowoozesa nti ate ebiseera eby'omu maaso ddala biri mu maaso naye biba byayita dda. Kino kye kituleetedde okufuna diguli ennyingi naye nga tetusobola kuzikozesa kuyamba bulamu bwaffe n'okukyusa ensi yaffe. Tweyongereyo mu maaso. Ekituwa essuubi nti obulamu bwaffe buteekwa okubanga bulungi kwe kuba nti twatondebwa era weetuli. Ekyo kyo kye kisooka okuwa essuubi. Watondebwa era wooli, eryo essuubi likumala. Okubeera wookwo kutegeeza nti ky'olina okufuuka kyo kyaggwa dda. Owulidde? Wabula omulimu gugwo okukizuula ate okikolerere kisobole okuvaayo munda. Kubanga Katonda yatutonda buli omu n'obusobozi bwe naye teyakubuulira nti olibeera kino oba osobola okubeera pulezidenti. Kati buvunaanyizibwa bwo okunoonya ekyo munda n'okijjayo. Nga bw'atugambye nti okubeera wookwo kutegeeza nti ky'olina okufuuka kyaggwa dda. Yes. Wabula omulimu gugwo okukizuula ate okikolerere kisobole okuvaayo munda tulyoke tukirabe. Olwaleero tugamba tutya? Oteekwa okujjukira nti teri muntu alina kkolero lifulumya byamaguzi nga tebiwedde. Asooka kubikola mu kkolero ne biggwa era n'akakasa nti bisaanidde okufuluma nga bisobola okuba eby'omugaso gwasuubizza. Oluvannyuma n'alyoka abikkiriza okujja mu katale. Teri kampuni ya mmotoka efulumya mmotoka etennaggwa. Kino kitegeeza nti emmotoka egenda okukolebwa eba yaggwa dda ku mpapula era nga buli kimu ekigikwatako ne wabwe kigenda okubeera kyaggwa dda. Era emmotoka egenda okufuluma ebiseera byayo eby'omu maaso biba byaggwa dda nga gandi eyo egenda kubeera bweti, ejja kugira bweti, egenda kutambula bweti, emayireje ejja kuba bweti. Kaakati nno ne Allah bw'atyo bwe yakutonda. Wagenda okufuluma okujja okuva mu fakitole okujja ku nsi ng'ebibyo byaggwa dda. Tugende mu maaso. Buli kye wazaalibwa okukola Katonda yakimaliriza dda. Katonda bwe yasalawo kye yayagala ofuuke n'alyoka atandika okukutonda. Mwabatu bino byeraga ne mu byawandiikibwa ebitukuvu ebigamba nti namanya olugendo lwo nga terunnabaawo nga n'ensi tennabaawo mu Yeremiya. Kiki ekirala ky'oyagala okukakasa nti okubeerawo okwo si nsobi? N'engeri gye wajjamu si kikulu naye ekikulu nti olina omugaso oba amakulu agaakuleetesa ku nsi kuno. Olina buli kimu kye weetaaga okufuuka ky'oyagala okufuuka. Oyina buli kye weetaaga okufuuka ekyo ky'oyagala okufuuka. Ebiseera bye eby'omu maaso byabaawo dda nga bino ebyakaakati ate byo tebinnabaawo. Era mu ggwe ositudde ebiseera eby'omu maaso otambula nabyo buli lunaku. Kaakati kiki ekirala ky'okyayagala okukakasa nti okubeerawo okwo si nsobi? N'engeri gye wajjamu si kikulu naye ekikulu nti olina omugaso oba amakulu agaakuleesa ku nsi kuno. Okawuliraako? Olina omugaso oba amakulu agaakuleesa ku nsi kuno. Olina buli kimu kye weetaaga okufuuka ky'oyagala okufuuka. Teweekwasa kirala kyonna. Ebiseera bye eby'omu maaso byabaawo dda. Ate nga bino byabaawo dda nga bino ebyakati tebinnabaawo. Era mu ggwe ositudde ebiseera eby'omu maaso otambula nabyo buli lunaku. Kaakati katweyongereyo mu maaso.
Olwaleero tugamba tutya? Tugamba nti munnange wazaalibwa kuwangula era osobola okumanya ng'obuwanguzi bujja. Aga nti nzikiriza nti Katonda yatonda obuwanguzi era osobola okubumanya era naawe osobolera ddala okuba omujulizi ku kino. Kubanga ebintu ebikulu ebituuse mu bulamu bwo otyo bingi ku byo wabimanya munda mu ggwe nga tebinnaba. Waliwo omanyi ky'olengera. Kyokka nga bwe tugambye nti obuwanguzi bumanyika, mwattu n'okulemererwa nakwo okumanya. Naawe n'okkiriza muli nti munnaye kino nno kirabika tekisoboke. Ekitegeeza nti byonna osobola okubiteekateeka. N'oteekateeka obuwanguzi oba n'oteekateeka okulemererwa. Tulabye mu ssuula eziyise nti ebintu byonna bisookera munda mu ggwe nga tebinnabaawo. Okusinziira ku bikolwa byo n'entambula yo gy'ozza otambuzaamu obulamu bwo, osobola okumanya obulamu bwo bwe bugenda okuba gye bujja. Kye tutegeeza kye kiriwa nti by'otunuulira by'okola kati, ate osobola okumanya oba walibaawo enkyukakyuka mu bulamu bwo oba nedda. Omuntu akedde ku makya n'ateekateeka ennimiro yo obulungi, n'agiteekamu ebigimusa, oluvannyuma n'asiga, asobola okufuna essuubi ery'okukungula okusinziira ku bikolwa by'azza okukola. Maybe omusana ne gumugjamu naye nga ggwe obadde oteeseteese. Kano ke kabonero akalaga nti omuntu yenna okusinziira ku bikolwa bye asobola okumanya embeera y'obulamu bwe. Okawulidde ako? Okusinziira ku bikolwa byo osobola okumanya embeera y'obulamu bwo. Naawe pimamu by'okola. Pimamu by'okola naawe olyoke olabe kinaaba kitya. Ebyawandiikibwa ebitukuvu biga nti omuntu akungula ekyo ky'asize. Ekinnyonnyolwa nti okusinziira ku bikolwa byo n'obulamu bwo bwe butyo. Katobaako gw'onenya. Okusinziira ku bikolwa byo n'obulamu bwo bunaaba bwe butyo. Ekitabo kino kiguze ensimbi zo era nzifunye oluvannyuma gwe okukigula. Naye embeera eyo ereeteddwa ebikolwa ebyaliwo nga nteekateeka okutereeza ekitabo kino. Tukyali mu business tip. Kaakati awo munnange tusobole okugenda mu maaso. Tugamba nti munnange obuwanguzi buteekebwateekebwa era osobola okubumanya kubanga Katonda yatonda era n'ateekateeka obulamu buno ng'oteekwa okuwangula. Katonda yatonda buli kintu era n'akiteekamu obusobozi bwonna bwe yeetaaga oba bwe kyetaaga okufuuka ekyo kye yakitondera. Era ogwo gwe mukisa omubereberye buli muntu azaaliddwa gw'ajja nagwo mu nsi. Naye obuvunaanyizibwa okulaba nti omukisa ogwo guvaayo nga bw'ogulowoozaako buli eri ggwe nannyini gwo. Kwegamba ye yatonda n'ateeka mu ggwe. Kaakati n'akikulekera n'amanya nti ggwe olifuuka pulezidenti naye takubuulira. Ye yatonda n'ateeka mu ggwe. Kaakati lwana nnyo osobole okuggyayo ekyo kye yakuteekamu. Tuga nti tosobola kusanga kinyonyi kitasobola kubuuka. Era mwattu okubuuka tekimala kusaba Katonda oba okumwegayirira. Tolisangayo kyannyanja kitasobola kuwuga era tekisooka kwegayirira muntu yenna okuwuga. Kirina okutegeera obutegeezi omukisa gwakyo we guli. N'ensigo yonna ey'embala bw'ogiteeka mu ttaka n'ogifukirira n'oteekako ebigimusa teweetaaga kusooka kugigulirira muntu yenna kumera kubanga yatondebwa okuleeta omuti okuva mu yo. Katukomaawo olwaleero.